Popin Media. Well, kituufu ebbale ekyo kyazeewo oluvannyuma lw'okufuna reports nti obuweereza mu byobulamu bwadde tebutambula bulungi ku ddwaliro ly'Ebbale Health Center 4. So eggulo kye twakoze twasize ebbali, I don't know how to say it, we interdicted. Interdictinze abasawo oba bayite baddokita bana. Eddwaliro ly'Ebbale libadde ne baddokita bana, one senior medical officer ne ba medical officers basatu. Bonna twabatisindise basooke badde ebbali tusobole okubanoonyerezaako. N'olwekyo eggulo nagenze ne ttiimu ey'abakulira ebyobulamu wano ku district, ne tubeerawo n'olukiiko olw'abasawo bonna, abakozi bonna ab'eddwaliro, ne tusobola okubabuulira ki kye twasazeewo. Mu baddokita abaana abo abagenze ku interdiction kuliko dokita abadde in charge bamuyita Dr. Kiyimba Daniel, ne kubaako Dr. Nsereko Isaac Moses, ne kubaako Dr. Wabigogobye Habati ne Dr. Mabinda John Wanda. Abaana abo bonna bagenze ku interdiction ya myezi 6 nga tubanoonyerezaako then tusobole okusalawo ekinaaba kisembyeyo. Ensonga zabadde nnyingi. Ensonga esooka ya butakola. Abasawo bano babadde beebulankanya ku mirimu. Ripooti gye twafunye eyadde tulaga nti dokita omu mu mwezi ogw'omunaana mulamba yakolamu ennaku 5. Ennaku 5 mu mwezi mulamba. Dokita omulala yakolamu ennaku 7 zokka. Eyasinga okukola ennaku ennyingi yakolamu ennaku 9. 9 days out of 30 days. N'olwekyo kyo kiba tekikkirizika n'akamu n'akeddagala. Baddokita abo abasinga bonna balina obulwaliro bwabwe, so ebiseera ebisinga babeera mu private clinics, mu ddwaliro lya gavumenti ne baba nga tebazze. Ensonga ey'okubiri gye twafunako ripooti yadde tulaga nti waliwo abalwadde abagibwako ssente, extortion. Ogenda omukolako bamala kumuggyako ssente, atayina oyo ayinza nabutafuna bujjanjabi. Ekintu ekyo tukivumirira nnyo, ese kuvumirira yenna. N'olwekyo ebintu ebyo byonna tugenda binoonyerezaako tusobole okusalawo ekinaaba kisembayo. Wow. Kiteekawo obuweereza, nze ngamba nti obuweereza bugenda kulongooka kati, kubanga bwe twogerera kati olwaleero nkedde kukola survey ng'abasawo mu malwaliro gaffe bonna gye bali olw'okuwulira kino ekyakoleddwa. Era nkubiriza abasawo bonna abali mu malwaliro bazuukuke, bamanye ekyabaleeta. Tetujja kukkiriza muntu yenna azannyira ku mulimu. Ekyo bulijjo ne gavumenti ekyogera buli lunaku, Minister of Health ekyogera buli lunaku, naffe tukyogera. Omusawo atali ready kukola tetujja kubeera naye. Okukolamuko transfers mu basawo bano abalala abasigadde, especially ba doctors. Kakati bano abaana abaggiddwa Ebbale twataddeyo baddokita 2. Babadde bali Kangulumira Health Center 4, twaggyeyo 2 bagenda kubanga bakola wano ku ddwaliro olw'okulaba nti tetufuna gaapu yonna mu buweereza. Wow. Okakasa nti emirimu kati ku Bbale Health Center 4 yena kutambula bukwakku. Nkikakasa si Bbale yokka, nkakasa nti mu malwaliro gaffe Health Center 3, Health Center 4, nkakasa nti emirimu kati gigenda kutambula bulungi. Ate naffe tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso. Tugenda kubeera nga tubalondoola, nga tutambula tugenda malwaliro akadde konna okulaba nti abasawo baffe weebali bakola. Wow. Nali naakajja wano mu Kayunga district. Twafunako cases ez'ekibba ddagala. Ate case eno in fact nayo yali mu health facility y'Ebbale Health Center 4. Era kye twakola musango ogwo twaguloopa ku poliisi nekwata abantu basawo balinga 5 ne bavunaana era nakati bakyali mu kkooti. Naye naffe kye twakola oluvannyuma lw'okusimbibwa mu kkooti, abantu 5 abo bonna twabateeka ku interdiction era nakati bali eyo bawerememba n'emisango gyabwe. Naye okuva ku olwo tubadde tetulina kuddamu kufuna keesi endala y'ekibba ddagala. Ndowooza abandi badde bakikola baatya oba abo abantu abakwatibwa Ebbale.
ensonga ezabaddewo ebbaale tuludde nga tuzimanyi era zatandika mabega nga ne incharge ono aliwo nga tannabeerawo era ye yasanga era tuludde nga tuzimanyi era nga tuzikwasaganya era n'abamu ku bo tubadde twabatuuzizza wano nga abamu era twabawaayo mu district rewards for cow to handle. Zizze nga tuludde nga tuzimanyi era nga tuzikwasaganya. Abalala nabo bazze tukwasizaako nga department wadde era bakama baffe Ministry of Health bazze si gwe gusoose era baali bajja era ensonga ezo ne bazisanga kyenvudde ŋŋamba nti noono incharge eyabaddewo yazisanga kuba zajja nga kuliko former incharge era babadde bazze on follow up naffe nga tuzigoberera ne regional referral ebadde ejja so omu si babiri nga tuzze tulondoola ensonga ezo tubadde tuzimanyi ffenna naye nga oluusi bwe kituuka wabaawo era some actions wabaawo lw'oyagala nti tulina okukola ekiriwo n'abalala balabireko kubanga okukwasaganya abantu abakulu oluusi kiba nga si kyangu. Kyo si kirungi okubeera interdicted naddala ba doctors abana bonna oba abantu ne bwe bataba ba doctors bantu bangi ku station emu oba ku facility emu era oluusi bw'oba toli steady ofunamu okutataaganya ebyobulamu naye ffe nga department twataddeko entegeka era tetujja kukosa byabulamu ebyobulamu bijja ttambula nga bwe birina okutambula tetujja kufunamu obukosefu nti oba ba doctors abana bagenze tetugenda kubeera nga tulongoosa abalwadde oba nga abalwadde abayi tebalina abakolako era tujja kufuna abakolako ate n'ekyokubiri interdictions zibaawo naye si kugamba nti ogenda lumu once and for all wabaawo entegeka era naawe gwe ba interdictize bakuwa ebbeetuulyo okweyogerako oba okwedifendinga.